banoonya Kyagulanyi bandi musanze naye bwe banoonyanga kawuka mbuyayiseewo nga musota bwate bwe yatuuse linaafuuka akawuka kalala nkoma simanyi naafuuka ensoloso mwe mwanoonya ensolosozi ate waba yafuuka musota ku 7 ate lwaki ku 6 mwali mumunoonya ng'omusota mwandibadde munoonya kapa so ebyo byonna byemukola kuswazibwa bwe muba mwali temumunoonya nga temwamutekako $2 million kati kyagaza okukwasa driver kiki kati kinaddawo nga mukwata basaabaze nga balimu lwaki mwatuula naye banaye Kyagulanyi abantu kyenjagala mbagambe naye mwenyini takyaliye ali muguli omwoyo ogw'okuyitibwa ogwa Yesu Mukama ogw'okuba nti ayimirirawo ku lw'abantu abangi bwe bawa Moses bwe bawa Joshua bagiyita calling ate ng'oba olina okujja understandinga buvunaanyizibwa buki buvunaanyizibwa ate obw'amaanyi ebyo bisekirwa omusajja najini motoka yamugamba bw'oba ovuga Kyagulanyi emmotoka yangereka anti abantu bwe bagamba nti bali batya kakati batulugunya bannansi olw'ensonga ez'entono era y'ensonga lwaki Uganda yeetaaga Uganda empya kifo ky'okwata pulezidenti bakwatamu eyamuvuga lwaki temukwata ye kuba ye yatoloka eka ng'omusota mubuuze ani yakuwa olukusa okufuuka akasimizi kuba mwe mwatugamba nti miliyoni ayagana akasimizi tidika yero tidika bulu tidika myufu bagiyita Pal FM 107.9 ekkule ery'omutwe bulijjo ngenda kufuna ibona essimu ndooza nga 2 then tugere maaso n'okubanga tuwonzeka programu eno n'amwatulira tugenda kuyita ku 0759 007 ate tulabe ensonga ate Edith yagambye naye obuyembe obwo obutatuuka jajja buda ajowati nyemena jabusere jiva Kenya kati kayongo yabusabye yabusiza programu yawe hajja tuwebe ku sente katuli ku programu ze zaabwe nsika ku mukono ate zaki kayo kasita yagambye nti obuyembe mbuleeti ate sizas programu kyabadde ategeeza kyabaddeko kayongo kyawa kiwere kayongo gwe naye kyebuuza yabuza obuyembe buli mu njira bwabula kati koyogedde se ku lwakubiri kibeera buti ebatuwanna ettooke class monitor wa programu eno pamukawa simanyi oba oyogera naye mbadde sinibakwogera naye pamukawa takubira pamukawa ate kati tukoze tumukwatagane n'omusomesa class teacher ne class monitor tumu ensonga muzitambuze yatuwa enkota y'ettooke naga needitho yetaaga okuwuuta ku kisambi ky'enkoko ekiganda naye engeri gyemba bizi yabituwa nno kati ndoza n'omwezi okukoze eki guweze kakati ettooke yakuwa limu naawe yakuwa eriryo eryange yalikuwa era lwaki njogedde mujjukizi tiwiiki eida amanzi ali tugalinzi kubanga mbyerabira naye nga manyi nja kumugamba mube nga muli in touch njagala kwebaza abantu bonna bawuliza programu eno weero lumu naffe tusalawo nga nti tuve ku bukambwe obuli mu ggwanga bannayuganda tubaweeko lighter side of us twagala okubebaza mwenna abawuliriza batuwabula bafudde programu eno ey'amaanyi ffe gye tuli okubaweereza ate temutya we are going to improve day by day leero kayengo taneebaziza kuuma budde nayenza oyo leero naze mbudde kubanga
nga bwe nabagamba tugezaako neka eloza esimu tevuga ankubira nti aye munaawe maliriza byolikola jjajjajeewo akayongo akantale kayongo ataleta buyembe opapyanga wakyo omwagaana. So twagala okwebaza mu mwenna abatuwuliriza abawangalira mu nsi zonna gye muwangalira London abanaffe abali London awo nakibagambye buli omu tegeka obugaito buli obwa Michael Jackson oba musajja oba mukazi leeta buli obwa Miseriot Waiswa gundi ono owa Luwombo Mpombo restaurant Mpombo restaurant nagamba era naye mulina okuba nga mwogeraganya Mpombo restaurant Dubai yangamba ojagenda waawo toyinza kugenda waawo notera kukinyeebwa okawo kisanga naye njagala okwebaza mwenna abali Dubai abali Qatar baganda bange ab'e Qatar mwebale nnyo bannaffe mwenna gye muwangalira abafula programu eno ey'amaanyi tubasiima ne bannayuganda mwenna betusanga eyo ne betanasanga ffe tugenda kubaweereza ebisigadde temutya ffe tugenda kubaweereza mu mazima mu bwerufu kuba lino eggwanga lyaffe ffe tulina. Njagala okwebaza abazzaayo abaana ku masomero aba headmaster manyi nti fees ziri waggulu nnyo nalabye obutambi obw'enjawulo nga abazadde bali ku mavivi manyi nti ekyo kibaddewo okumala kati kumpi emyaka 15 n'okusoba 2 olw'enkola y'ebyenjigiriza enkyamu eri mu ggwanga abataasoma kati be bakulembedde okuyigiriza naye tubakakasa nti tukola misana na kiro okulaba nti eggwanga lino lidda mu mikono gyammwe nga bannayuganda tuddemu tukube maapu butya bwe tuyinza okuba nga litambulira ku musingi gw'obwenkanya enkulaakulana ey'omuggundu n'okuba nti buli muntu asobola okweyagaliramu mwavu mugagga musoga muganda munyankole muteeso mugisu mukyoli bonna babeere nga basobola okweyagalira byaffe. Musajja wujali ani enanga naye ennaku zino ikyamusobedde ezanaamu bamugamba nti ate ezize eza pulesi tyateekayo akapapula kanaamu naga nti nanga waki nti ate kati mubanamawulire leka abo lwagundi yabakozeeko kati nanga naamu yatambudde eti oyo musajja yamusaze baana yabagambye eyo naamu ani yagifunyemu ani yafunyemu era abasirikale bakomplaininga bagana okubawa sente zaabwe mwami nanga avayo ayogere ku nsonga eyo basirikale banne tibaaba wabola tibaaba wabola basajja bayimirira ku nguudo nga bwe mwabalaba ku nguudo nga babasuubiza bulinaku emitwalo oba 3 bamaliza tebabawadde sente zaabwe babasiibudde na salama aleikum muddeyo muki munkambi era nafunye complaint nga gamba nange abasajja mbagambeko batuwe sente zaffe naffe katwali tukubye nga tubagambe tuli kubya naamu tomanye bya naamu buli omu yatuukanga nasanga omusajja ye nga naye essubi yagamba musajja atuyambye naamu azze atufune ku sente nazeemu okumusanga namugamba waayi ali nze ndowooza naamu bya sente naye nagenzera okuwulira abazimba mu covid nakati be bazimba tetusobola kuba nga tugaziwa okusinga kwano programu namwatula bwe tugiwunzise nze muzzukulu wa jjajja Budda Kayongo Hakim